Francis Ekulangi yali omukozi wa Case Clinic yawamibwa n'oluvannyuma n'attibwa nga bbiri omwezi guno Kamulika Jansi mu disitulikiti ya Wakiso ng'omulambo gwe gwazuulwa poliisi nga 3 omwezi guno nga 4 omwezi guno twakulaga eggulyo gataliiko nfuufo gye bamwokera nga abatuuze boogera bye balaba ne bye baawulira. Ffe twakedde nga tuwulira evvumba eriwunya nga kiringa omuntu bw'ayokya ennyama. Balabika baleeta emuleete tekwabadde siitaano yonna tekwabadde ki tuli n'ategeka ne bategeka enku ne bategeka amafuta ne baleeta ne bapanga ne ebyo basaako ne bookya. Pulani yange erabika abadde yakukola ki yakubuliza ddala bujulizi n'omulambo gubule. Kati amagye gamaze wiiki 2 nga geetegereza ebyaliwo okutuusira bakutte Kiwalabi Huzayiro wa bodaboda 210 ku Lwokutaano nga bakunyiza Huzayiro bakutte ne Abdullah Kitatango ne siti wa NRM Rubaga era nga Muyima wa bodaboda 210 bakutte Mamuza Miringo ne dereva wa Dr. Sebale Katonda nyina wa Case Clinic Kikande Muhindo ne Bizman David nga Banansi Badiara Kongo ku saa 8 zikiro amagye gazinzeeko amaka gamo mu bitundu bya Simbwa Zone ekabo mu division Rubaga nga obukedde nga kakyasaasanyeewo ku makya abamitala balala bazze n'amu ku bakwata abagabi b'okutta Ekulanga kuliko Mamuza Miro w'emyaka 66 kandi Muhindo w'emyaka 68 ne Fajiri Wende w'emyaka 66 bano badde badukidde ebitundu by'ekawo nga bakwatiddwa nga bagezaako kukyusa ekyalo badukire eyo. So you entered here yesterday? Yeah. At night? No. Morning time. Morning time. Yeah. Just shift yesterday. All of the day I was transporting my friends with my family from here to here. Mu nnyumba musangiddwamu abakyala n'abaana era balabiddwako abasubiddwa nga tebategeera bigenda mu maaso era obwedda bayingire bafuluma. Ssentebe w'ekyalo ekyo Miro Jofula abuzizza abakwate wawadde ebyeyanjulire ku kyalo ne bategeeza yali bakatuuka nga bakweyanjula mu nnaku eziddako. I just came yesterday, but on the process of bringing my things, I think I could do it. Now the Lord didn't go to I didn't report it. Did you come with a little of the LC from their side? Not yet. Wana amagye gasanzeewo emmotoka ekika kya Primo namba U864 nga bagisanzemu amatala makuutize ennamba n'emu ku bitundu by'emmotoka ebirala. Emmotoka nekigayibwa nti yali evugibwa Ekulanga nga yali namba UAW 899 nga bagita oluvannyuma lw'okuttibwa. Ssentebe n'abamu ku batuuze bategeezezza nti bawonya okusenza abantu abakyamu ne basaba abantu okujjumbira enkolera mu 10 kuba ejja okubataasa. Kituyambye kuba twandibadde n'abamenyi b'amateeka mu kikomera nga tetumanyi bantu ki ate nga bantu bakyamu. N'okuyingira gyayigenza okuyingira jjo nga waliwo abatugambyeko tewali ebintu ebiyambuka eyo waggulu babigenda. Salon Kakanga Pito omulimu ekiwayi kya Sednali Bodaboda Riders ategeezezza nti bo basanyufu ku ky'okukwatibwako abantu bano nti era bo beetegefu okuleeta obujulizi ku bikolobero kitata ne banna baboda 210 bye bazze bakola. Abantu baabwe bye bakozesa okutulugunya abantu by'ebintu byebimu bye tulaba mu poliisi. Bayina engatto za poliisi, bayina ebyambalo by'amagye, bayina ebiso, bayina amajambiya. Abamu ku bo bayina n'emmundu mu pikipiki baziteeka mu mito gya pikipiki.